eddwaliro lyange newe yatuukawo ne bamujanjaba bulungi n'abeera ng'akomawo emirundi gyonna ng'ajja ne Julius. Nsaba mukubireko mu ngalo Julius Baso ne bannyabo. Stana Medical Center tubadde tumujanjaba emirundi gyonna ng'ajja ng'alina ataaka ng'abeera bulungi. Ku mulundi guno yazze ng'amaze okufa tetwasobodde mujanjaba. Naye nsaba basebo ne bannyabo abali wano naddala bannabyabufuzi muyitirengako ku bulwaliro obuli eyewammwe nga temunabagenda mu malwaliro amanene. Era nsaba mukubireko Anko Kato mu ngalo. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nsaba Mukama amuwe ekimuli eky'omulembe. Mwebale nnyo kyetugenda okukola nja kuwa mu performing arts zammwe ez'enjawulo. Mbegayiridde just say your name and only your name. Buli omu mwenna wano abamanyi ng'abali eyo mukuba engalo ez'amaanyi gwenteerawo omuzindaalo yayogera erinnya lye ng'atambula. Mugenyi Haruna seize fire. Engalo. Selector Sechipro. Twebale engalo mukube engalo. Yenze musanyusa kirasi. Amanya Fabian Asolo wa Diamond's Production. Mukama wa Kato Lubwama, Mukama amuumuze mirembe. Nkusaba honorable Nsereko ne lubanno bono tulondako group ya febade chagena maso nga Diamond's Production era nze Fabian Asolo mbadde naye mbadde ne honorable Kato Lubwama nga tulina akayimba akapya tusaba okwatagana ne Conrad waffe abadde yamutuwanga manager waffe group ya Diamond's Production again maso amanya Fabian Asolo again. Rest in peace our honorable. MC Fish mbaliremu. Jabaliramu. Manya gange nze Nabwami Grace abasinga obungi bankazaako lya Nabwami Jack. Amala yavaawo bannange. Amanya gange nze Hanifa Matovu. Kato Lubwama tumusaaliddwa nnyo Omukama akuwe mu kiwummula eky'emirembe. Amanya gange full stop atagenda atakugga nanyini love Sabasakasi. Full stop webale. Katuzeeko question mark. Josephine Munazalesi muyimbi era muzanyi wa filimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Mutebi Ramadan Lord Betem Omukama omugenza muwummuze mirembe. Amanya gange nze Kakaudio promoter ate nga ndi mukubi wa bivuga. Amanya gange nze Kaperu Photos MP we Machinje ne bannange. Kapero kabaki genda wali. Amanya gange nze MC Sentumbwe owa Amarula family. Kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. Amanya gange Kalinimi Nelson aka Nelio. Nze Nsamba Trumpet kitalo nnyo ekya Anko Kato Lubwama. Salon Katende basudde mbalamusiza kitalo nnyo kitalo ddala. Red Banton mtani wa Queen kitalo nnyo ekya Kato. Amanya gange yenze Master Parrot kitalo nnyo ekya Honorable Kato Lubwama. Nayimbako na Honorable ono gomulaba yali mukubi waraga ngayimba nga Boje Banton. Webale Master Parrot nabadde nkunoonya bakuwe ntebe awo ng'eriranye maaso wabula Basajja Subiga Frank OMG. Amanya gange nze Rehema kulabako. Abasinga bampita mama kinene. Kituufu nze mama kinene kuba Kato Lubwama ye yatuyigira erinnya eryo litandika okumpitibwa nti mama kinene. Kuba nze nali kulabako nga ndi mu kuyimba ewa Muzeyi Sebatta. Kato Lubwama n'afuula mama kinene. Kati n'ayamba abaana bange bakinene. Era ffe gurupu yonna tubadde twagikuba wa Kato Lubwama nga yatuzaala n'amalayo. Amina. Tweyanze. Dr. Bossa kuva mu Ebonies. Baby Rain. Kayemba Robert stage name Mike Lion. Robin abisidikirwa Paulo wera bandabira Paulo wange. Joan Film Star okuva mu and I Film Productions ate nga ndi muyimbi.
Talemwa Patrick okuva mu Ebonies. Nshuti Mbabazi, rest in peace, Uncle Kato. Namatov Nora Gertrude Monzesembo. King Michael, rest in peace, Kato Lubwama. JB Reza from the United Government. Raga Silva Dancer Crew, rest in peace, Kato Lubwama. Dr. Gordon Semagonja, Ebonies. Yenze Aida Mogo. Yenze Peace Larissa. Yenze Idithimbuga. Rest in peace, Uncle Kato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasha Brighton. Rest in peace, Uncle Kato. Amanya Nzalan Cruz, Chitalo Nyenja Kato Lubwama. Sharif Taban, Mama Nashtende. Spice Diana, banange nyo Uncle Kato. Kama Katonda mutumulize mirembe mwebale nnyo mwebale ddala. Mukasa Akimu okuva Mama Brighton azanyaga Mbaka kama mulamuze kisa. Ndofere Uganda omaleme yokolera bwama. Mama Halima Namakula, Mama Wabayimbi. Diplock Segawa, soko omunonye watudde. Eddie Sweet ngate era ndi kansala owo mu kivu wakyengera Town Council owanu. Charles Setimba Sempala okuva mu Ebonies mu mutuba gwa Sewalunyu empambire. Nze Benison Polomingo Benison Kato Lubwama yatukolera studio nga yakagenda ku bwemupi ng'aba Nalubaga House era gye eri emutundwe nze ngikolako. Amanya gange nze Abdurrahman Matovu Badru nga nze musajja eyasitula Kato Lubwama okumuyingiza Katemba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisandi wa bene senga ketura OMG. Bakongo bazi bannange erinnya n'eddoboozi nzere Dinansumba kitalo nnyo ekya Director wa. Amanya n'eddoboozi Hilatu Beta owatukoye ekyennyanja. Thank you. Amanya Salongo Ntuwa Dalausi Munakatemba okuva e Masaka. Amanya Namutabi Morini ndi wabakambira Drama Actors kitalo nnyo ekya mukama waffe. Amanya n'eddoboozi Muzaffar Kalole okuva mu New Planet Films e Uganda kitalo nnyo. Amanya Nanyonjo Susan ow'ebyobuwangwa ennono n'obulambuzi mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne mu ya F. Amanya gange nze Sergeant Bukenya akiikiridde abajaasi aba artist mu Uganda. Mukama w'omukisa, haleluya. Amen. Erinnya Bapayas Gospel Artist. Amalanga yavaawo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyange Mugenyi Mahadi, muwandiisi wa firimu era omuzannyi. Chimba Musisi Director of Planets nga nze nasokera ddala okutendeka Kato Lubwama nga bakyali Makerere Secondary School eri wali kugugudde na balina club yaabwe. Amanya agange bampita Augusto okuva mu Firebase owava omukulembeze w'eggwanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamunyi Mahmudu okuva mu Voices family. Optional Alan that Mulago boy, a stand-up comedian. Official Madubala Uganda straight out of Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Senga Sebanga, president wa comedians. Yenze Tata Sam Bawa Mama Sam, vice president one. The MC Brand Love Ceasefire. Yenze Baby Rich, Omukama Nsaba Omoyo Gago Muzemirene. Matovu Sulaiman okuva mu Damas Production, Uncle Kato wumula mirembe. Bampita Eddie Kigere okuva mu Amalula family. Amazina bampita Kayibanda omwana Ifumbe, nva mu sigali Kato Lubwama, mu lujja lwa Kalisoliiso, mu lunyirire bwa Kagende mpulira, ate waffe mugika nze mukulu w'omutuba kubanga gwange nze nagwesimbira manju. Era bw'ogukwatako nga tumaze kunsaba, Koja wange Gatumba wamara gutwara buterevu buzira. Awanga ale Ssaabasajja Kabaka eyamukabya amaziga nkyamunoonya. Ayiwe data we. Ate ayiwe data we. Huli ddoboozi seneekerevu ly'akawoowu. Timuli adagasaaniiko. Amanya nze Salongo Luyima Charles. Muzanyi wa Diamond Esembo era mukama wange ono wafiridde nga nze vice we ku stage kitalo nnyo kitalo ddala. Amanya Kayis Innocent eya producing Dimenteria ne banka y'ebyambabyo.
Jackson, third eye, electronics, retired but not tired. Chirya Paulo ayayimba oluyimba Asubuyani yenze musajja wa Kaguta. Baluyitani? Asubuyani. Ani? Asubuyani. Kale Asubuyani. Okukeera. Amanya gange nze Mama Kalala. Oyinza okumpita Cecilia. Yeah. Erinnya omuzana wa Anet. Erinnya Anet Nandujja omuzana wa Kabaka. Director wa Planet C. Sindalo mulala awo. Sebo nsoko kwebaza omukulu Muhammad Nsereko. Kato yakutulekedde amanya Betty Mpologoma again. Sebo nsoko kwebaza tunula ko wano taata. Sebo nsoko kwebaza tunula ko wano. Kato bannange yatulekedde omukulu Muhammad Nsereko obaddewo nnyo sebo. Ate waliwo omukulu agambye mbu twebaza abantu nga bakyali balamu. Nebaza kojja Chimbo wa yonna gy'oli nkwebaza Betty Mpologoma olw'okutulabirira Abadamans Production okuva Kato Lubwama bwe yawummula. Pastor Bujingo weebalire ddala okutusabira Kato n'omusabira essaala ennungi. Amiina. Amiina tweyanziza. Kasagga Shafik Kiyimba the Black Pearls Mademba saba mujje tuteekeyo ekimuli kyaffe. Amanya nze London Music ovuga mu team Safu Music. Loud and clear. Kula mani kaoya. Respect. Kato Umulamire. Yo, amanya nze Treka man. Lwaki guloba olepa guloba. Rest in Kato. Baba. Dani Mugula Salongo. Kato Lubwama Umulamire. DJ Chikofira, President of Kadonka Music Theatre Association. Amanya Ivan Kapepe Chigozi eyakuyimbidde ekipembi. Mbabazi Yunus Ivoni okuva mu Zubairi family bannanga ekitalo nnyo eky'omuntu afooye. Amanya nze Mukasa Kadeya era yali ntuuma ye mugenzi Kato Lubwama. Yo, amanya musi breaker kickboxer kikiridde abalwanyi. Bisala nobody says so. Amanya Kalera Daniel omusoga yekka mu Uganda era wendi wano ku Lwakuto Lubwama. Nze Samuel Kalungi zinga yaffe era Kato gwe tatandika naye. Nakito Lydia manyiddwa nga Mama Samu kansala w'e Nansana. Maweje Adam kansala Kyengera Town Council. Erinnya Nzeroni Kafeero ayimba mu Kuziika n'omukulu wali nze omuto Kafeero mukulu n'abusembera bakulabe fifeka mu nsi yonna abayimba mu Kuziika ensi yonna yatutongoza sembera mukulu bakulabe tuliko live camera sebo tuleke ono ye mukulu yogerako eri abantu. Davis Cafe Senior ya found yatandika emikulu gino egy'okuyimba mu Kuziika mu nyimbe kuva mu gy'ekinaana nga nina emyaka 13 nyimbi n'emyaka 40 n'okusoba. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke mulala. Era bakola n'ekibiina ky'abakaabi mudde wali. Tewanga nti mwakola n'ekyabakaabi. Okay. Devi ayimba ennyimba kasita okuŋŋaana. Kato Umulamire mbamanya eddoboozi MKUG nze Matovu Kato. Amanya Mama Fswe Natete Timbanya Rwanda onalebo wange alla kuwummuze mirembe. Bannaye ngenda kukomaawo temweyongera. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Black Pearls ekimuli kyammwe mugende mukiteekeko kuba mwabadde mwayogedde dda. Aya nvudde eno. Amooti anyiigidde. Kale amanya nze Suna Beni ow'ebinyaanyanya. Kato tukusaaliddwa nnyo. Kato olwanidde industry eno abatalabye bulungi bwo neggulu tebajja digendamu. Kato wumula mirembe. Nze Samathias Mulumba Olukagga duka ekibabu era nze naleeta ne Suna Beni lwakuba yerabidde okabagamba. Muganda wange Kato Lubwama Mukama amulamuze kisa awangale nnyo Ssaabasajja. Amooti Omubalanguzi
ndoza n'ebyamabugo era nze mbikolako abalina amabugo mugaleete abalina ebintu ebikalu firiji tv ate onalebo nsereko bwetwakubanga omubali nandekayo naye nange era ngenda kujja nali ngenda kujja nesimbawo enansana nga ndaba ambuleera yeeriwo nasanga ambuleera bagitutte neŋŋamba bankozesa akatiko neŋŋamba bankozesa ettundubaali naye era nkyagumye wanje n'ekikapu kikola omugenzi omwoyo gwe mukama guwumuza emirembe era bw'osanga omuntu omwana we famire ye ng'olinawo wensanze bambi muyambe kireme kukoma wano. tweyanzeege bakulu Anze Bujingo Hannington, Managing Director of Fun Factory. Kato Lubwama abadde chali wange nnyo. He has been my mentor. He has taught me a lot, and was my close friend. Awumule mirembe ensawo ye tugitadde miliyoni emu era njiwadde Mariam Dagire. Awumula mirembe my bro. Amanya n'eddoboozi Madrat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kitalo nnyo ekya mukadde waffe. Naye dakiika eri emu yokka gye batuwadde kino kigende eri mukulu Jenno Katumba Wamala Kiwanda na mwenna bannabyabufuzi abali wano. Omulimu gwaffe gwakuba kuŋŋaanyiriza mwe ne mwogera kirungi nnyo naye mutulowoozeeko nga ba artist. Muzeeyi Katumba tugambire mukulu mutugjeeko emisolo gye mututaddeko tusolooza endongo yaffe buli kimu ne kigenda namwe ne mukekejjula tubikooye tugenda ffa tuli bannaku tetulina we tubeera lwakuba mmwe mweraba. Okelo Sam, Chairman UPRS, Uganda Performing Rights Society. Amanya n'eddoboozi Zesebagala Andrea Rwanga, Production Manager, Uganda National Cultural Center, Etwala National Theatre. Tukungabagidde nnyo munnaffe Kato Lubwama era twebaza Mama Minister waffe owa Culture and Gender, Mama PC Regis Mutuzo wali nnyo era subira mukadde akatuufu ajja kwogerako naffe. Mukama akuwe ekyumulo eky'emirembe. Weebale nnyo. Amina. Ndooza tutambudde bulungi tusaba abamaze mukakkaneko abali eri basobole okulaba. Munzikirize basebo ne banyabo mpite big size bebe cool sebo tuso obubaka bwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukungubazi omukulu abakulu b'amadini bakungubazi bannange abayimbi bonna bannakatemba wamu n'abawagizi baffe bannayuganda mwenna abalaba kitalo ddala ekya muganda waffe mukulu waffe mwami Kato Lubwama. Njagala okutuusa okusaasira kwange wamu ne famire yange eri famire ya Kato Lubwama era nga nsaba Allah abagumye nga n'olunaku lwaleero bwe tulumala saba Allah sigale nga bakutteko ekkubo muganda waffe lyakutte lye limu lye tugenda okukwata si kipya ate tekigenda kuba kikadde otusooseeyo obusoosi era tujja Kato wumula mirembe. Mbadde nsaba Katonda asonyiwe Kato byonna ebyamusobako naye ate ng'era naffe abayimbi kano kankayiseewo eri abantu abatulaba mu Uganda ebadde emphasis ya Kato okufuba ennyo okulaga Uganda nti abayimbi tebali disorganized, abayimbi bantu balamu, bannakatemba bantu balungi era kyekifaananyi Kato kyeyasemba okutubwa ng'azze ku federation empya. So n'olwekyo olunaku lwaleero akaama ako tusaba mwenna abawuliriza abalaba mu Uganda tusigale nga byonna ebyatusobako ng'abayimbi bitusonyibwa naye tuweebwe omukisa okuba awamu. N'olwekyo muganda wange Kato Mukama akuwummuze mirembe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
munzikirize mu kiseera kino mpite ekimuli kya pepe sebo gendo okiteekeko ku munywanyi wo Kato. Mwebale nnyo. With my soul, with my soul. Mwebale nnyo. It is well, it is well with my soul. Abayimbi ne bannabya bitone mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwatusondedde nnyo era mwatulabiridde. Mwatubugiriza ate mwakoze ne performances ku National Theatre. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Federation nammwe tubeebaza. Edikenzo n'abalala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'amawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ba TikTokers, content creators mwebale. Seo mukama wange nzikiriza mu kiseera kino mpite mwenna mukimanyi nti Kato yalwalira ettaki. Ndowooza mukijjukira. Yamalayo ebbanga ddene naye ayina obubaka bwe yalekera ambasada Nusrat Peru. Era tugenda muwa eddakiika 3 ajje aboogere. Ekirala kyensembayo mbadde nsaba okubategeeza bammemba nti tubeere bagumiikiriza ffe tuli bagenyi ba Kato. Tube Kato kye yandibadde waatali. Ky'otayagala kikolebwe ku lumbeero tokikola ku lwa mulala. Nsaba Allah atugumye atutambulize ku ekyo. Your Excellency Ambassador Nusrat Peru, maama eddakiika 3 kuba oyina ekyobugagga kya Kato ensi ate kyetamanyi.